omanye engeri gy'okuyamba omuntu alina obulwadde bwa depression oba okuyongobera. So leero tugenda kuyiga engeri gy'okuyambamu omuntu waka oba mu ddwaliro omuntu alina obulwadde bwa depression oba okuyongobera. Oba nga okyali mupya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. So ekintu ekisooka nti oba nga olina omulwadde alina obulwadde bw'okuyongobera nti wenyonyoleko ng'omuntu. Okay? Oyinza okubeera nga oli musawo oba nga oli waka. Ekintu ekisooka nti omulwadde olina okumugamba ky'oli. Oba nga oli kansala n'ogamba nze oba nze mpita Enoch Kabirayi Francis nga ndi musawo ajanjaba abantu abalina obulwadde bw'omutwe. So kati tuli wano twagala okuyamba okole ki? Ove mu buzibu. Okay? Naye sobola kumanya ekizibu ky'olimu nga tokoze ki? Nga toyatudde. Okay? So ekintu ekisooka tugamba nti sooka weeyanjule, weeyogereko ng'omuntu agenda kuyamba ono omulwadde, then omulwadde ajja kumanya. Okay? Njogera ne Enoch amanyi your role oba by'osobola okukola. Okay? Then ekintu ekyokubiri nti omuntu muwe obudde. Okay? Omulwadde wa depression oba okuyongobera nti abeera mu buzibu, omanye ali mu buzibu, tayagala kwogera ku bizibu bye. Okay? Afa n'obulumi. So kati yeetaaga omuntu asobola okumuwuliriza, omuntu asobola kumuwa attention. So ekintu ekyokubiri tugamba nti omulwadde olina okumuwa full attention, olina okumuwa obudde. Okay? Naye bw'obeeraawo nga oli ku masimu, okuba amasimu oba kukubira amasimu ogakwata, omuntu oyo tajja kugamba ekintu ekikola ki? Ekimusumbwa mu bulamu. Okay? So oyinza okubeeraawo yogera era Sarah Jane yogera ngenda okuyamba era twagala otereere odde mu nteeko, naye nga asoma body language yo nalaba ono asoma body language n'agamba ono tasobola kunyamba. Okay? So omuntu omulwadde ow'ekuyongobera asobola okumanya nti ono omuntu asobola okunyamba oba tasobola kukola ki? Kunyamba. Bw'atunulira engeri gye weeyisaamu. Okay? Waliyo abantu abakuba amasimu, bayinza okuba nga oli musawo, oli ng'akuba amasimu kati ng'ayogera ku ki? Ku simu. N'agamba oyo alina olugambo lungi biki. So omulwadde bw'oyogera mu maaso g'omulwadde bw'atyo, omulwadde ajja kumanya nti ono si muntu mutuufu gwena okugamba ebinuma. Okay? So full attention ngamba nti masimu togakwata, muwe obudde ne body language. Mutunule mu maaso, omubuuze ebibuuzo, ngeri y'okola ki? Akugamba ekizibu ekimusumbwa. Then ekyokusatu nti abantu abasinga oyinza okuba nga oli kansala oba nga oyagala kubeera kansala ow'amaanyi, ngambe nti wenkansolinga omuntu njagala ave mu buzibu bw'alimu. N'ogamba bw'okola bw'oti enyambye abantu bangi era kino ngenda kuyamba buli ekizibu kyonna ky'olimu ngenda kuyamba okiveemu. Tugamba nti tosuubiza empty promises oba tosuubiza ebintu by'otasobola kukola ki? By'otasobola kukola. Omulwadde olina okumugamba amazima nti naawe olina ebizibu ebikusumbuwa. Ayinza okuba nga akusingako emyaka n'omugamba nze ndi wano okuyambako, osalewo bulungi oba osalewo decisions ki? Ennungi. Okay? So oba gwe oliwo just nga omuntu okumuyamba okusalawo naye toli awo okumusalirawo kyalina okukola. Waliyo abantu abalala oba bayawukana mu nfumbo nti olaba nze nava mu nfumbo nayawukana naye kati zisobola kukola ki? Nawe oba nava mu nfumbo nawe osobola okuvaamu. Oli ali mu bulumi, ayagala maybe alina ebirowoozo by'okwawukana ne bbaawe, naye gwe omugamba nze nakola ki? Olaba oli yawukana ne bbaawe kati ali bulungi. Okay? Awo oba togenda kumuyamba. Naye ono ayinza okuba nga ayagala kusigala ne bbaawe. So kati tugamba nti omulwadde muwulirize ky'agamba. Okay? Tomusuubiza ebintu by'otasobola kukola ki? Okukola. Naye kirala nti acknowledge their pain, engeri gye beewuliramu nti bagambe ekituufu nti naawe obulumi bwe balimu naawe otegeera obulumi bwe balimu era
obanga otute mubiri gwawe nawe osobola okubuuliranga buki bwe guli. Okay, n'ekirala nti abalwadde bano bayinza okutunulira nga gwe omuntu ne bagamba kati eno kagwe naawe oliki ewakaawo naawe olina ebizibu, abaana omusajja akusumbuwa biki. So kati omulwadde olina okumugamba ekituufu n'ogamba okay, nange nina obuzibu waka, okay, waliyo ebintu byetasobola kuyamba naye ndi wano okuwuliriza, then tulabe engeri y'okola ki y'okuva mu kizibu ky'olimu. Obanga okyali mupya wano ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video endala. Then ekintu ekirala nti obeera nga oli kansala obanga oyagala kuyamba omuntu alina obulwadde bwa depression oba okuyongobera nti you collaborate together to come up with a decision. Nti mukolaganira wamu okulaba engeri omuntu oyo yasobola okuva mu buzibu bw'alimu. Kangambe omuntu ayagala kwawukana ne bbaawe, kati gwe nga oba therapist oba omuntu ayagala kumuyamba nti olina okumulaga ebirungi n'ebibi ebigenda kuva mu kusalawo kwe. You have to show her or him about the outcomes that are going to come out of her decision. So wagamba nti njagala kwawukana ne bbaawe, okay, ogamba oyagala kwawukana, naye ogenda kubeerawo otya ng'omukyala ng'omubiri gwagala omusajja, ogenda kukola ki? Ogenda kubeerawo otya? Abaana bw'oleka omusajja n'abaana ani agenda kulabirira na babebi bo bano? Omulwadde n'addamu n'akola ki? N'alowooza bwe ndeka abaana bange bayinza tewali agenda akola ki? Kubalabirira. Era bwe nvayo, era omusajja asobola okufuna omukyala omulala n'akola ki? N'amuteeka mu maka. So ekyo kiyamba omulwadde okomawo. Omanye omulwadde wa kuyongobera oba depression abeera nga ali mu birowoozo bingi, nga byalowooza byonna biri negative. So kati olina okumuyamba afeesinge bwe tuyita reality, ebyamazima ebiriwo. Okay, then ekirala nti tulina okubawuliriza. Omuntu bw'aba nga ayogera, muwulirize omuntu. Waliwo abantu abalala baagala kutandika okuba kanso nga tebanakuwuliriza ekizibu ky'omulwadde. So omuntu sooka omuwa amatugo olabe kyayogera, then osobola okukola ki? Okumuwa kanso. Okay, totandika kumukansolinga era musajja vaayo, oli naye yavaayo. Oyinza kuba nga ayagala kusigala n'omusajja we. Okay, n'ekirala nti omuyamba kukola decision oba by'okusalawo nti gw'omulaga ekibi oba ebirungi ebigenda kuba mu byasazeewo oba mu decision z'akoze. So kati bwe mubaala kati nga mumaliriza nti omulwadde alina okusalawo kyagenda okukola, oba nga yagamba nti yes, omusajja wange abadde akola bw'ati naye njagala kukola ki? Njagala kumuwaako akadde mbeereko wa maybe wasenga wange oba wa maama wange. Okay, so ogenda kumala bbanga ki? Okay, so ogenda n'abaana? Yes, ngenda n'abaana. Okay, ani agenda kuyamba okuwa support ku baana oba okuyamba abaana? Okay, maama wange. Okay, it is fine. So kirungi. So kati obanga waliwo obuzibu bwonna osobola okwogerako nange. Okay, so awo osobola okuyamba omuntu alina obulwadde bwaki? Bw'okuyongobera. So onobeera nga gwagayagala kumusalirawo, leka omuntu oyo asalewo yennyini. Okay, so neyanziza nnyo okulaba video yange. Obanga oli mupya ku channel ngamba subscribe kubanga kimpa amaanyi okola video. Era waliwo kyoyizeemu wano mu video yange ngamba nti kankirabe awo mu comment section ng'oyogerako kyoyize. Mwebale nnyo, kambale mu video yange eddako.